Foreign Affairs Minister ow'eggwanga erya Russia Lavrov ategeeza natuga nti Moscow egenda kukola kyonna ekisoboka okukakasa nti operations ezikolebwa ku ggwanga erya Iran nga zikolebwa Israel ne munywanyi waayo America tezibaako kyezituukako. Kiba kitegeeza nti Foreign Minister Sergei Lavrov nga atutegeeza obumalirivu Russia bwerina mukakasa nti everything ebigenda mu maaso byonna bigwa butaka ku ggwanga erya Iran. Bino nno munnange bye biva e Moscow, Russia, era nga Foreign Minister Sergei Lavrov lwabadde lunaku lwakuna bw'atu n'agamba nti Moscow will do everything possible to create conditions that would make any US-Israel military operations against Iran impossible. Wakati mu bunkenke obugenda mu maaso mu Middle East nti Russia egenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okukakasa nti nno mission ya Iran ya US ne Israel ku ggwanga erya Iran egwa butaka tesoboka balemererwa. Ono nno munnange ayogeddeko ati ng'omusezi agula essowaani era n'abaako by'ayogera mu kugezaako kujustifyinga ensonga ye. Katuli ku ggwanga erya Russia butereevu ly'eryogera nga liyita mu Foreign Affairs Minister Lavrov era nga ono yabadde ayogerako eri ba ambassadors ku round table ku biki ebigenda mu maaso. Lavrov yagambye nti Russia egenda kusigala nga eyogerezeganyaako egenda mu dialogue ne regional countries, ensi eziri mu region eyo, okukozesa ne international community nga mwozingidde ne bammemba abalala United Nations Security Council, okukozesa ne United Nations General Assembly okusobola okuziyiza further military escalation, okusobola okuziyiza olutalo okubeera nga lugenda mu maaso. Ono yagambye mu bigambo bye nti Russia egenda kukola kyonna ekisoboka okuteekawo embeera egenda okuleetera US ne Israel ebikwekweto byekola ku Iran okuba nti nno tebisoboka bigwa butaka. Lavrov bw'atyo bwe yatugambye nti Russia will do everything to create an atmosphere that will make US and Israel operations against Iran impossible. Ono n'ategeeza n'agamba nti tugenda kwongera okwogerezeganya n'ensi ezo ezikwatibwako nga mwazingidde ne international community eza UNSC ne UNGA okakasa nti munnange operations ezikolebwa ku ggwanga erya Iran zigwa butaka. Kakati ono era bw'atyo n'aproposinga ng'agamba nti walina okubaawo okuba ttooki mu bulumbaganyi operations ezikoleddwa ezivuddeko civilian casualties, zivuddeko abantu ba civilian okubeera nga bafa mu Middle East, era n'akisimbako essira nti kino kirina okukolebwa okusobola okukomya okutuusa obulabe ku ba civilians n'ebintu byabwe oba ebigasa abantu kati ng'amalwaliro n'ebirala ebikubwa, amasomero
nalabyeko ekifaananyi essomero mu Iran eryakubiddwa era mu Middle East batugamba nti abaana kati basomera waka basomera waka virtually. Tuze mu mbeera ya COVID nsuubira okuba ndowooza ensi zaali zeetegeka dda wano waffe Uganda tuba tuluguddemu tuba tulina kutuula butuuzi ababagagga be basigala nga basoma bannaffe abaaka bano kabezi enteekateeka bazirina bo. Kakati nga ayogera ku ongoing military actions Lavrov nga yeebuuza nti ddala objectives ebigendererwa ebya operation bigendererwa ki, ng'agamba nti ne bannansi ba Amerika bennyini ba politicians tebalinaawo clear definition, tebalinaawo clear definition ku bigendererwa ebya operation eyo okulumba Iran. Okitegeera nti ne bannansi ba Amerika bennyini ba politicians bwebabuuza bonna batankana, boogera bino boogera biri, tebikwatagana. Kati Lavrov agamba nti alumiriza nti ebimu ku bigendererwa objectives behind the strikes on Iran could be to create divisions among countries in the Persian Gulf and between Iran and its Arab neighbors. Lavrov nti ebimu ku bigendererwa emabega we ennumba Isirairi ne Amerika zezikola ku ggwanga erya Iran kuteekawo kuyawulayawula mu nsi, kuteekawo njawukana mu nsi ez'enjawulo eziri mu Persian Gulf. Era okuteekawo enjawukana wakati wa Iran n'amawanga g'Abawarabu agagyetoolodde. Bw'atyo bwe yagambye. Era n'agamba nti nno emu ku nsonga oba ku bigendererwa ebya operation ze baatuumye okuwuluguma kw'empologoma oba epic ferry, yagambye nti oba nga bwe babiyita byonna byonna, yagambye nti US politicians tebasobola kukubuulira ultimate goal of these operations. Tebasobola kukubuulira nti ddala ddala mu butuufu bino ekigendererwa kye kino. Bw'atyo Lavrov ng'annyonnyola agamba nti ye alina okubuusabuusa kw'amaanyi, era agamba nti ebimu ku bigendererwa eby'okukuba Iran kwawulayawula mu mawanga agali mu Persian Gulf n'okubeera nga bayawula oba baleetawo oluwonko wakati wa Iran n'amawanga ag'Abawarabu agabeetoolodde. Kakati munnange Lavrov ng'akyatunnyonnyola nti mu kwogerezeganya okubaddewo wakati wa delegation okuva mu United States n'eggwanga erya Iran e Geneva nga tunaba kugenda mu lutalo, nti ebyavaamu byali biraga nti waliwo kye batuuseeko nga biwa essuubi. Naye agamba nti newankubadde kyali bwe kityo nti enjuyi zombi zaali ziraga nti zituuse kugamba zisemberedde okubeera nga zituuka ku nzikiriziganya eyinza okuvaamu ebibala, nti naye munnange babaira bali awo bagenda okuwulira nga US ateegamba nti ebyavudde mu nteesaganya byalaze nti Iran si neetegefu kubeera nga etuukiriza bo bye baagala. Era nga Lavrov yagamba nti ako kaalinga akakodyo, nti omanyi kati waliwo bwe nabanyumizaako Museveni baali bateesa ne balutwa e Kenya eyo. Museveni agenda okulaba bamutadde awazibu ate nga ye ekigendererwa kye mbu baalina olugendo lwabwe lwali lwakuwamba Uganda
kati bino byonna byogenda mu nteesaganya nga tebibakolera bo baali bakuwamba n'okujja mu kalulu okumwera 8 nti ye yali ayagala genda mu nsiko essaawa eno kyagezaako kugamba nti abalala bwe bakikola babeera babi nnyo okitegeera naye yagendayo ng'ate bamuwangula teyafuna yadde ne 0 kakati awo bwe yagenda ekkinya eyo agenda okulaba ebintu bali mu nteesaganya kye yakola ne yeetegekera ambush basajja be munnange ate nga tebateeka nga tayawulamu ekiwayi nga kikola obulumbaganyi era ku bannaabwe mu kampu ye mwennyini eyabayeekera nga gasaasaana amagye ga gavumenti gaagudde mu bayeekera kati mulaba tuli mu nteesaganya kati ate eri mulimu okukola bwe muti kumbe yabyetegese ye kennyini yabyetegekedde era okukakana enteesaganya ng'azivaamu bw'ati kubanga bo baalina olugendo lwabwe gye baali balaga ng'ebintu si byakuteesa kyotulaba kati baagala bo okulaga nti bateesa nnyo don't disturb our peace don't do what okitegedde kakati obubona tactics zino Lavrov zagezaako kubeera ng'ayogerako nti baali balina we batuuse naye America n'ekivaamu bw'etyo nga yeekwasa nti bano okusinziira ku requirements bo ze baagala tezimiitinga standards zaabwe okitegedde mbu bali unwilling to meet standards ba requirements bano ze bakola ki ze baagala kati Lavrov bw'atyo n'avumirira endowooza ey'abo abateeka omusango ku ggwanga erya Iran ababuleminga Iran yokka mu situation eno eriwo ng'agamba nti claims ez'ekikanga ekyo zigenda kuleetera US ne Israel okusigala nga zikyafutubbala ku balala mu region eyo bigambo bya Lavrov era ng'agamba nti kino Lavrov mu bigambo bye nti it was stated that the US side was just playing a trick claiming that Iran is not willing to fulfill their requirements okitegeera kaali kakodyo nti Iran bayinza okubeera nga bagivunaanako ebyo bigenda mu maaso naye bwe bagivunaana abantu bonna kyokubeera nti ensi yonna oba abamu bavunaana Iran nnyo ku ebyo bigenda mu maaso kindi kigenda kubeera nga kireetera Israel ne US okusigala nga bakola bye bakola era nga bakyafutubbala ku balala mu region kati bulemu tebanagiteekako Iran yokka era n'agamba nti remarks Donald Trump ze yakola gye buvuddeko nti okutta Supreme Leader Ali Khamenei mbu bo kasi kye kyali ekigendero oluvannyuma mbu abyogera luvannyuma ndowooza nga balaba ate ekyokuba nti no baali batagitinze kumutta nga balaba kininga gye kibola ki gye kiba degradingamu gye kyandikibwa ebigendererwa byabwe oluvannyuma n'abyegaana nti tekyali kigendererwa kati Lavrov ebyo byonna ng'agezaako kubiteeka mu light kati Lavrov era ng'agamba nti bo nga Russia jjukira kati twogera ku Lavrov Foreign Affairs Minister kitegeeza nti eggwanga erya Russia Moscow eba yogera butereevu eri ensi twagala okumanya kiki ekiri eyo kuba abantu bonna beebuuza Russia eriwa China eriwa naye kati twongera okubeera nga tutegeera bano sitensi yaabwe eri ki yeebuuza ti Washington ebigendererwa byayo mu conflict eno bye biki ebigendererwa kakati ebyo muganda wange tumaze okubeera nga tubitegeera okuva mu ggwanga erya Russia era oyo abadde Foreign Affairs Minister omukulu Sergey Lavrov lwali lunaku lwakuna
nga akakasa nti Moscow will do everything possible wakakasa nti US Iran operations US Israel operations on Iran zibeera impossible. Tusikane mu mboozi zaffe ziddako ne ku Uganda Tulagiga bulijjo. Mukama Katonda akuume.